Singa si baana bange kuba mu Uganda saalikomyewo. Naye gwe omanyi omuntu okukwata ebitundu by'ekyama ng'ayaga kwogeza tigamba yes. Ng'owulira bitulika. Kyokka ngenda akusazesa kwaba mpisangako ekintu nga kiringa akati akalinga sseŋŋenge. Olwokuba nali covered kuno. Manyi sseŋŋenge baba kugira bati kati eyo embeera tenvangako. Sometimes nfuna n'ebirooto ebyentiisa. Omanyi embeera manyi nze siitangako mu kutulugunyizibwa kwogera kye sisobola kwogera. Omwana omu yagamba bannange nfa obuntu bwange sikyabuulira ezo zibanse kulanga ojja bulaba enkya nga wano afa waliwo ataddewo evviivi amutaddeko evviivi n'agamba ngenda kutulika naye nga bano bamugamba ojja bulaba enkya bannange bamemba ba paalamenti n'ebitongole bya Uganda binakyewa muyiteeko mu makomera ga Uganda abaana basula bubi wadde bamenyi b'amateeka ne tebagwanidde kubeera bwe batyo. Ekkubo gaali masibe n'abantu bangi abalinze Bobi ebbali w'ekkubo nyina okulaga ensi ekigenda mu maaso. Kumba abasajja baali bangoberera kuba abantu bonna baali ebbali w'ekkubo nga buli muntu kamera akwata. Waimi ne bakubaka. Omusajja we namayira nti baali bangoberedde dda yaza yanga gwe muvawala eno gita America genda kuki n'agikwata kakati nkulaaja n'ennyondo za vidiyo ezo mwazira. Ndaja na simu yange musajja gwo gitwala omusirikale wa military si wa UPDF. Kati n'agenda mu banne kwe kumpita ati nti gikime singa saagikimu singa saagenda mu komera. Ne nalowooza munnange ate kati nze mbeera bweru oluusi amagye ogenda n'olowooza ge gamu n'ageeri gali friendly. Kasa yaŋŋamba kwata nezigulawo bambi ate simu gye weegulira nagwa mu miggo kulerawo wane bakosa ebiwundu ebikadde. Musajja mugamba bannange nze sina buzibu nze muvawala nti tukumanyi. Fana limanyi bakuba gwe batamanyi. Nze muvawala tukumanya kuba kakana nga banjodde bantadde mugundu. Mukabuli wendi nkufuna akakawunya. Kamoto kakawunya nnyo. Aba Nile Agro Industries Limited abo bakola butto bakola engano bakola sabuni ebya Nile ne modern. So mubikozese kuba buli mubikozesa bateekamu amaanyi agajja okulaba ku bantu bammwe bano ne muwulira ne kubye bagamba. So modern Nile products kweziri ku katale muzinoonyeeko. Kale nze lujja banyabo ne basebo abatwaba okwetolola ensi yonna babuzaako nembebaza okubanga mugoya program zaffe ez'enjawulo. For the first time nsinkanye omukulu Charles Bukenya muvawala omulundi ogusookedde ddala Nesebo nesiimye okukusinkana naye nga mwendi obeera munno tugenda okumalirizawo ng'obudde butambudde ate yazeeyo ate waali ate taliiwo leero. Kale twebaza Katonda nti leero nkusinkana leero mwendi nkuguddeko bigenda bitya? Si mubi mbeera etwalaganya naye nga tujja giyitamu mpola tulina tulemerako paka naawe oli omu ku bannayuganda abakaaba akasente essaawa eno? Sente tewalizo ate nze nzikaabira ddala balirawe. Lwaki? Anti nze okuva lwe najja mu Uganda Novemba ngaggwako last year sikola paka kati tokola ate nspendinga kati we sikaaba bwavu mba mubbi. Kati sente ozijjawo ezo zonna ezikubeezaawo kozi Uganda ya bbeeyi iyo ya bbeeyi anti kyenkugamba nti zikendedde kati zikendedde kwanga najja nalina project zendiko nakunona baana ate nengwa mu bizibu wano nogwa mwambushi za bantu nengenda eruzire eyo. So
ngenda ovaayo ate nga biwanvu katabo bakakutte biki so ng'olina okubeerawo kifuba. Passport bagikuddizanga kati ngiina ogiina kati baginziriza. So wano oliwo just kati wayongerayo bwongezi holiday yo naye osobola otambula. Nsobola okutambula kati nsobola okutambula Kyeki kyakukuttemu okuddayo? Mbadde nkyalina projekiti zange ze mmaliriza naye era ekikyankutte kubanga jjukira nafuluma nga tiketi zaggwako ze najjirako ng'olina oggula empya biki olina okweyiya paka ng'ofunye eziddayo empya ate n'ebbanga lyemmaze nga siri eri buli kimu kyagotaana kati nga nyina okwesetinga buto enzireyo ate nga ntandika bupya byebyo byonna ebi n'okubeera nga nali nkyasobola nali njagala kulikavalinga naye ate Bulaaya mba nnyinza okugwa ate mu stress gyesimanyi kati wano osobola okulikavalinga okubanga olina abaana bo biki ne famire yo naye alibadde alowooza ebintu ebingi ennyo nawano ebintu bingi ebigenda mu maaso kosi bikumalako nnyo gundi so nga kansooka embeereko wano ebbanga mpozi ate n'okujjanjabibwa nga nalina obuzibu bw'amaaso n'omugongo ogwo bagukuba waliwo bakutokyalingira wali nolabika mu bifaananyi anti wali mu abduction kati jjukira nagenda naddayo US yali tennatereera omugongo gwakosebwa nnyo kubanga nalina crot abajjanjabira eyo mu America kati mba ngenda okutereera ate nenkomawo wano ate ne banziramu baba obuwa bulumi bungi mpozi naye wali olowoozezaako ku basement eri eyagundi eyaki eya abduction naye yo saagirabako basement wagirabako saagiraba anti kyeŋŋamba ti abduction ni bantwalira mu kivaani kati mu kulaajana ennyo bansazeesaze biki ne banzikiza n'empiso ezo baazikubanga wano mu bulago kati nze ngenda okudda engulu ndowooza nga bansuula eyo bansudde eyo ebuliisa ndowooza gundi nga nzigweddemu ndowooza buli lwe yanzigwangamu ne bongeramu kati okudda engulu nga ndi eyo buliisa so nga ndi musaleesale nze n'amagulu biki nga kwegano ntiirika musaale naye nga tewamanya woje walina baani ababikutuusaako saamanyi naye nga mu kubuuzibwa nabuuzibwanga ebibuuzo naye nga ndi covered wano neno nawe Uganda oli fogira ojja bannange omanyi eno ensi ninga atazaalibwa wano kubanga ebizibu byonna nze mbifunidde mu Uganda mu ggwanga lyange mwenzaalibwa mwensinze okufunira ebizibu okusinga outside Uganda ebweru eri gy'ogenda nyina emirembe mingi wano mbeera ku bunkenkere era obunaazibwa era obunaakya mpulira bwe bityo obwa deputy president okyabwina oba bakuwamba eyo gy'otali kati deputy president kyajjanga ekitegeke abduction bwe yabeererawo ngenda okuva mu eyo gundi eyo saga ya abduction okujjanjabibwa so akuddayo US kuba bankomyako ku airport ate security ng'eneefuulidde agamba nyina ebibuuzo bingi lwaki naswazizza eggwanga bo si be bampa mulina CCTV muleeta abampa kubanga ababbi bambalanga mmwe kati sikyayawula ani yampamba ate omubbi tasobola kunvuga kuntwala buliisa ekyanvugisa okuntwala ebuliisa pressure yali nnene from the embassy embassy bataddewo gundi free muvawala okitegeera bannayuganda bali mu diaspora nga batandise okwekalakaasa free muvawala kati no abankwata baali tebamanyi nti ndi muzito bwe ntyo kyozitowa kati bagenda okulaba nga nsaanikidde internet ne bagamba kano tulina okukasesema ne bansesema abadde ndowooza baali bamanyi ndowooza nafudde n'okufa naye baba embeera gye bayitamu eyo naye teyali nnyangu kati eyo embeera tenvangako sometimes nfuna n'ebirooto ebyentiisa nga omanyi embeera manyi nze siitangako mu kutulugunyizibwa kwogera kye sisobola kwogera naye gwe omanyi omuntu okukwata ebitundu by'ekyama ng'ayagala kwogeza tigamba yes ng'owulira bitulika kyokka ngenda akusazesa kuba bampisangako ekintu nga kiringa akati akalinga sseŋŋenge olwokuba nali covered kuno manyi sseŋŋenge
baba kugira bati oyogere zezire enkovu zetwala bazisaze magulu gonna kuba nali banjamu empale n'ensigala mu kasirivules kange ne boxer kati ate nga owulira mayo kumala okugira ate ne bakuyira amazzi gabalagala nga kamulali kati toki eyo kyali kinene nagifiiringa ne ngamba bannange ensi yange lwaki yanneefuulira ggwanga lyange Uganda lwaki mwensinga okufunira ebizibu so kati nfuluma wano mu Uganda ne ngamba singa si baana bange kuba mu Uganda saalikomyewo kati era mba nali nakatuuka mu US ne banteeka kati nga bo balowooza banakubiddwa obutwa biki kubanga nali nga sina mirimu natuuka ku nnyonyi Amsterdam nali njala kusigala awo nga omugongo guntujja omanyi akantu nga kakutujja mu mugongo bwe kati ne ku nnyonyi baabuuza nti oba kuliko dokita so okunyamba ng'oli bubi kakkanya obulumi ne bampa painkiller kati Amsterdam nali awo ensigala ate bampa nyongera painkiller ne ngenda ku connection flight paka ofuluma Logan Airport nafulumira mu wheelchair to ambulance gasisobola kubanga wano ekyambya baali baŋŋambye tosobola kutuula ku nnyonyi for 12 hours olw'omugongo kati ne ofuluma Logan natuukira mu emergency mu ddwali nembeerayo ng'obulumi bungi kati ne bankebera ne banscreeninga nga baluza bino ebiso bwali butwa bagenda okizula nga yali kalifomu oyo gwe bakuba abantu okusirika era nga nze siricuwa ngamba nyinza okuwangaala omwaka mulamba naye ng'eri katambula nogaba kakebera ne bakebera ate ebweru bascreeninga baaba ne bakebera buli kimu kati bwe bankebera ne baŋŋamba obuzibu olina omugongo gwalimu kakurod akasaayi nga keetukuta mu spine nga balina okumpa eddagala n'okundikomendingira bagonti ba therapy ba physical therapy kati nembeera mu physical therapy amaaso bankuba pepper spray yo omanyi nga bakubise we bati amaaso ate nga bakufuuyira bwebiti kati ngenda okutuuka e Boston nga amaaso sikyasobola kuvuga mmotoka mu mataala gali amangi nga nyina okumala okujjanjabibwa amaaso bikoze bitya kati eyo yonna kwanatuuka mu July awo wonna otuuka mu November nga siddanga mukukola kubanga ne ku mulimu nga baŋŋamba tosobola kutuula kumala awa namba ku mulimu gwange embeera nga ndi eyo nga njijanjabibwa kati bwe baŋŋambira abaana batuuse okunona neŋŋamba omanyi fo ky'okubeera wano nga sikola ngende ndi n'abaana bange Christmas January bw'anaatuuka mbatwale ku interview bwekyali kati ntuuka wano ate ne banziramu buto ne bakubaka ne bambaka ye olwo baali basinzira ku kiko ogwo omulundi ogw'okukwata anti kati nze nali wano nali nkyalidde Katikkiro owa Buganda ate nga ne Bobby naku olwo lwajja Mengo jukira gundi eyo yaliwa yali wankulukuku nga yali ava wa Katikkiro kati tufuluma banfulume wa Katikkiro nkyanga Bobby nga naye bayingira neŋŋamba ate wano nvaawo ndi munnamawulire ate mbadde neesunga okulaba ku Bobby nentuulira ddala ne boogera Katikkiro n'ayogera kati mu kumaliriza awo nfuluma Bulange Mengo motoka nali ngirese wali mu maaso g'amasengere Bulange kati ekkubo gaali masibe n'abantu bangi abalinze Bobby ebbali w'ekkubo nyina okulaga ensi ekigenda mu maaso kumba abasajja baali bangoberera kuba abantu bonna baali ebbali w'ekkubo nga buli muntu kamera akwata waimi ne bakubaka omusajja we namanyira nti baali bangoberedde dda yaza yanga gwe muva wala eno giyita Amerika genda kuki n'agikwata kakati mukulaaja n'ennyondo za vidiyo ezo mwazira
ndaja na simu yange musajja gwo gitwala omusirikale wa military si wa UPDF kati nagenda mu banne kwe kumpita ati nti gikime singa saaji kimu singa saagenda mu komera nena lowooza munnange ate kati ffe nze mbeera bweru oluusi amagye ogenda n'olowooza ge gamu n'ageeri gali friendly kasa yaŋŋamba kwata nenzigulawo bambi ate simu gye weegulira nagwa mu miggo kulerawo wane waliona bakosa ebiwundu ebikadde musajja mugamba bannange nze sina buzibu nze muva wala nti tukumanyi fana limanyi bakubago batamanyi nze muva wala tukumanya nkuba kakana nga banjodde bantadde mugundu mukabuli wendi nkufuna akakawunya kamoto kakawunya nnyo nasooka nembeeramu neŋŋamba bannange otuuka n'omanyiira nogamba kubanga byali mutuntu omusana mungi kati awazibu kwe kunsikamu ndooza nga mazeemu dakika nga 3 ne banteeka mugundu wansi wa patro awe nawulirire obuzibu nga bakwebasizza wansi wa patro ate waggulu kuliko abasirikale abatudde kate babangi ate babalidde ebikomando bakuba omukka n'owulira nga gukutuukirako tonya kupatroko anti oli eyo mu Uganda bayitambula nnyo oyinza obbeeyi kaka Uganda kaliko 99 obeere oyo oba abasirikale baba tebamanyi nti waliyo omusibe wansi gwe bataddeyo n'aduumula tomugambe nti mukulu empewo gy'otadde nga si nnungi kwegamba obusibe bwatandikiraawo ku patro kyokka nga olujja ne bantwala ne batu enateeti kati eyo wansi waliyo kasajja akalala nekaŋŋaa nze bankutte edda ssaawa 4 nga tuli mu ssaawa 8 nga bamutambuliza omwo negamba wakoze eki nti tewali bamukutte bukwasaateeko tubeera omwo abatwala enateete nga ndowooza nno byakusaaga bagenda kunta kenateete nga banyingiza akaduukulu nansangamu abaana abalala be bakutte bamu nga baŋŋaatwadde tutimba bipande bya Bobby ku makya jjukira yabadde alina kubeera wankuluku mwazeruza byakusaaga ende okulaba akawungeezi ssaawa ng'emu nga bantu bajja bonna baava ku laali bajja okundaba enateete bannabyabufuzi mikwano gyange biki bakubeererewo lubongo yaabo baani ng'abasajja bagamba gundi yagenze ajja kuteebwa enkya ku makya yani oba ye gundi wa nateeta RPC ajja kuteebwa ku makya nga ngamba olunaku olwo naye nalwo lwammenya kubanga nze sisulangako mu kaduukulu lwammenya kubanga wali nateete ng'ate kawunya nnyo komera polisi wapya naye wawunya manju eyo mu komera nga piro olina kwezizika mazzi gano balina ebicupa by'amazzi wenamanyira balina bulogiki bwabwe awo enateete bino ebicupa ebinene by'amazzi kati byogula omalamu amazzi n'otekamu agattaapu okolanga piro tokajjuza bulungi bwaba okajjuza kakaluba okalekamu ogira kyenyiga kosa omutwe kati ku makya nga batutwala gundi okutuwandiisa kuba ekiro tetwakola statement biki banaye ku polisi nayo tewaviika abantu bange bazze abaana bonna nga babata bali abalala RPC agamba oyo batugambye alina kugenda mu kkooti mu baana bonna be bakwata bonna nze nagenda mu kkooti nga mubuuza omusajja nga mubuuza lwakinze tyagwe nno mubaala kesi yo nnene ola abakulu bobudda beetala wano because of you nengamba abakulu nakolaki ng'olunaku luziba
ngera bayiwa abalala nga nze nnimu kati ng'ate siniya mu kkomera kuba bali baabatadde nga beebuza ku nze nga tubeeraawo nga twebaka enkeera nga banteeka mu ki mu ka double cabin si patrol double cabin nga ya poliisi kyogenda mu kooti Mengo engamba aizure kooti bajja kunta era Mengo twajjanga abantu bali awo balinze buli kimu nyandooza nfuluma kumba oyitamu mulamuzi yagamba ajja kudda nga 23 23 December kyokka nga the wiki bbiri akwadde wiki bbiri ebula ennaku bbiri Christmas nga ngenga nakaaba eri ekkomera manya akabaasi sikamanyi kati ekizibu ate ekiri awo banjija mu double cabin bakuteeka mu kkomera wansi wa kooti awo we nategeerera nti kati obusibe buluma wali tewawunye wabula kintu kirala wansi eyo wansi wa kkomera kakomera ako anti ekigundi kibeera awo mwenna mwe mufuka kibeera awo ekibaketi kati mwe mutuula baleese abaana abavudde Luzira bazze mu kooti kati namwe musinkana awo nengamba nze ani ali mu kino ddala embeera efaana nakoze eki olwo abantu bajja ku kadirisa emanju kundabako era akavidiyo ako Lubongo yake yatimba yajja emanju nandaba nengamba naye nakola kyeggwanga lino okubeera nga ndi mwene embeera nze ku kitiibwa kyennyina nga siina na musango gwenkoze nengamba omanyi zaali saawo banga 10 nga batwambusa mu kooti yajinga 23 gavumenti ekyanoonyereza nga kanso ajja ngamba guma ekiika tulwane tulabe bagumya nno bakanso naye aliwo nasobola okutunza ebyo naye ng'akimanyi neŋŋamba neŋŋuma kati tuyingira ka baasi neŋŋamba kati awo mpedde manyi baasi eyo eddala yatuyitangako ng'ababeeramu ogamba babbimwe era ogiraba bulabi awo naye bw'omala ogiyingiramu bw'omanya nti si buli ali mu baasi eyo nti mubbi abatutwala kati ekyasinga okunnuma twava awo nno kiro nze nali simanyi tekkomera ekkooti esobola kukola ku ssaawa emu kuba abantu baali bangi twasimbulawo ssaawa 3 zaki ez'ekiro yes si bino nti mwagenda ku kkooti endala nga abamwanga ne muba ne kabaasi kammwe nga tusimbulaawo Luzira kati tutuuka nalaba abantu nengamba kati nno wano nze nno neefuula omulwanirizi w'eddembe nwanirira abalala naye twayitanga ebugolobye eyo ng'abaana bakuba dansi bibaala nti obiraba nogaa kati nze ngenze Luzira naye laba abaana tebaagala kumanya bali mu bibaala beekubira muziki tugenda tutuuka e Luzira ku geeti awo kiri kiti obanga okyalengera nnengere kati wano wonna wooyita olwokuba twatuuka kiro tetwalaba ku musibe yenna kuba Luzira bayisaawa 10 buli muntu aba munda aba ayingidde baba bayingiza kati bwe muyingira bwe muti ekkomera geeti esembayo we tuwulira kerere y'abasibya bannaffe abakulukulu abo balapi baani abakola ki abayamba ku basirikale b'emirimu egisinga egy'abasirikale ate gikolebwa basibe eri munda gena okulaba leekaana neŋŋamba kyekyo Luzira y'ono kati nga batugamba sente z'olina zoogere ozireete bakufukamiza wansi jjukira bankubye omugongo gwazeemu ne guttuka sobola kusitama akusitamya biki naye kati waliwo akasajja akamu kwaba abasibe nga kalina ekiggo ne kagamba si gwe muvawala Omumerika twakulabye owedde oli ku mawulire kati jjukira mawulire gaalaga babeera ku mawulire ag'essaawa emu akawungeezi kati bandabye edda nze mba simanyi ngenda otuuka eri
Akampisawo nga jangu akantwale wa fund amugamba no ye muvala America weda ali ku mawulire bamulesi bambuzo ina mu sente nti yenyina nali na emitwala abiri anji ngabangama ojibawa kyenalaba eruzira amazima gali eruzira ku sente eyo ne bogenda ne milioni 5 bazi recordinga n'obeera nga zolya abasirikale ba mazima ku sente wali account za basibe kirungi ba mazima ku sente naye nga asobola okukusaba mpayo akusobola okusaba n'omugulirayo sukaali n'omugulira era abasirikale abali eruzira tebayinza kukkiriza komera likale nti abasibe bagwemu obulamu bwabwe butambulira ku basibe insindala eri nsindala kubanga omusirikale obulamu bw'okunyuma bw'omusibe waali jukira tulina abasibe ab'enjawulo waliwo abasibe ababa badetas yakubye akawumbi yakubye milioni 5 yakubye mmeka mulimu abasibe kati nga ffe ng'olina abagenyi bangi bajja ne bakubwa ssente kati abasibe batambulira ku manya abasirikale by enjoying a life because of the basibe watali basibe tewakomera ati kati bo emirimu gye bakola eruzira bakwano nnyo babasibe n'okusinga mikwano okuba mu mikwano gy'abasirikale bannaabwe baagala musibo ono sibe era waliwo w'omulaba ng'ofuluma ng'ennaku emutta linda akoterezaamu awo no nze nalina emikwano gyange abasirikale mukomera nga bw'ofuluma bambi awulira ennaku lwaki bamutadde kubanga yafuuka mukwano gwo munnaku yo nga mukwano gwo nga yagamba nti oyo mukwano gwange kubanga omutemera omutemera kati naate ekyo kiba kirungi nnyo ku musibe ng'abasirikale bakwano kati munange ekyo ekiro bwe bantuusa nga mbagamba nyinayo emitwalo abiri abangamba tugenda kufunira waadi ennungi kati woodi ennungi yambaga bannange munyambe nga kyentya kunkuba n'ebyo byempulira mukomera basiyaga nga buli lwenkirowoozaako ntintima bwe banze gule buutu nze ku bibundu byenina yongereko buutu kati omusirikale oyo ng'agamba waliwo ward 7 ekyalina space ate gayiwaayo mulungi nga bantwala ku ward 7 andi ndikodinze akasente kange bagamba akasente koso okutwalayo kulira sukaali muti gwa sabbuuni oba n'ebirala ebyokulya gwe kati kyoba omanya nti bali abasirikale beeruzira ensonga lwaki tebasobola kukkiriza komera eryo kkala nti balina bizinesi abakulu bo nga bo eri supermarket ekomera anti waliyo edduuka lyabwe abasirikale batunda ebintu mu komera batunda ebintu byabwe bino mazzi sabbuuni migaati osoba alina ne beeka eri munda ng'akatiba kake yagifulumya ng'akatiba kake mugaati gugwe gukomaawo oluzira egiri eruzira si gye tuyina giri mirala gyabwe gikomaawo ng'eruzira nsi ndala sukaali ebweru bw'aba wannya eri wa kakaaga kapaani akamwendo ka 5 egunda ka 10 kati buli kimu eri kidabulinga ate nga muli basibe sente bo bamanyi muzijjawa anti kati ndowooza baba bakulyetingawo embeera nti olina kyakukola olina okifuna olina okigula ndowooza mukomera embeera yonna yakuteeka mu musibe kumulaga nti oli musibe ate sirowooza nti bakiteekamu kulaga nti oli musibe eri business just business kubanga singa bakiteekamu nti oli musibe singa tebabitundayo tubinoonye nga tebiriiyo nti onoonye kasukaali nga tekaliyo onoonye kaki nga tekaliyo mugaati ng'olina kulya kawunga embeera gye bayinza okuteekawo nti ofiiringe nti ndi musibe naye eruzira osobola okumalayo emyaka 2 ng'olya amatooke n'ankoko buli lunaku bivaawa anti bw'oba ne ssente
restaurant gye ziri ennungi batunda enkoko batunda emmere ematooke buli kimu ate tebiddiba sigamba nti batunda biyidde gw'ogula bibyo ne bakufumbira ani afumba abasibe gye bali abafumba ali ku payroll okufumbira abasibe banne okufumbira ng'olina omusibe wo akufumbira n'agamba Muvaala nja kufumbiranga emmere kuva ku buugi njagala wiiki omutwalo mulamba gw'omuwa bintu ye n'afumba n'akusiikira n'akola ki wiiki n'omuwa omutwalo bakkiriza amasigiri biki ebyo gye bali anti effumbiro gye gali bafumba mu ffumbiro ly'abasibe gaba ganku oli agenda n'afunako wafumbira kati abo bafumbira eyo ate jjukira nti abasirikale kati emmere yaffe abalinamu kasente nabo kwe balya omusirikale amala n'alya ku mmere yo ate eyaabwe eyaabwe naye eringa y'abasibe kawunga ng'afaana akabasibe atoloza bo balya yanje eyaabwe nayo eringa y'abasibe balya kawunga nabo kati gwe oyinza era nze enkoko tosuubira nti bajja gireeta nga yonna nga bwe wagiguze baleetako kati kangeze ogula namba baleetako bitundu kuba baba bagabyeko nti ntipaddeko afande okukkiriza sebo okufumbira emmere okitegeera okukola emikwano okusikiriza nti ofumbiddewo emmere sebo olina okumuwa enkoko bw'olya enkoko yali ebijanja ng'ogifumbidde awo waali ebisambo ebijja abakuwa buno abakuwa ebyo enkoko ebayiyo yonna naye of course omusirikale aba in charge aba naye alidde ku eyo n'amatooke tayinza kulya kawunga nga bafumbidde awo ettooke yali akawunga kati babikolera awo byonna ne bakufumbira n'obeera ng'oli bulungi naye kwegamba fenga abalina omutima abaakuzibwa owuliramu ekintu okulya obulungi nga basibe banno bakutunuulidde bati okitegeera ng'era olumu nze ngula sukaali ne mbaga buli omu anywe oluusi n'engula kati nga ku Christmas nagula emikaati 20 buli omu alye ne mbagamba leero buli omu alye kagaati ku Christmas ku makya okitegeera kyobula bampa n'ekitiibwa nali ne bamperawo ekitiibwa mukomera bakuwa kyaki si kyangu kuwa kitiibwa naye bakimpa mu woodi yange RP investor wafuna obwa RP si RP nti bono obwebweru nga kuba bwebwe RP abasirikale be babukuwa naye nze munda bali abasibe bo be bakintuuma bagamba oli RP investor byonna mbimala akasente wakasaasanya nakasaasanya kubanga abantu bajjanga ne bampa ssente abamisa Isemakula nga bakyala n'akulekera ekyasatu akulekedde ekyataano kati omuntu okukulekera emitwalo 5 mukomera nga kyamaanyi kiba kinene okenda okumalako wiiki ng'olina akakadde kwakali ng'olaba kanene kugamba lwaki sikalyako ne bannange era nze Katikkiro wange yalinga bulungi nentuuka nga waliwo omusirikale yakolanga ku bintu ku purchase okuwandiika nti buli lunaku wabaawo ebintu by'otumya kati bakkiriza muntu mulabi kunonerayo akazirikale kanteekako embeera kagamba who is Muvawa simulabanga ko wano tekikkirizibwa ng'olina okwonoonera ebintu yali agenda kunkuba omwana omusibe n'amugamba afande oyo mulaba mu America ayinza n'okuliisa famire yo emyaka gyonna mpulira awo twafuuka ba mukwano n'akasirikale ate olza n'addayo ngayo kubanga ebintu kasabijja olina okugenda byekimira naye ng'ekimmenya w'obikimye mulina kusitama bwe oti wansi okubirinda toyimirira ku musirikale kati nga nze ekyo kimmenya naye kati nze nga bwe bijja Katikkiro yagenda n'abijja Katikkiro wa waadi nga bamukkiriza obitwala ku agamba bugambi nti naleese bino ku akawunti yo genda obijje naye wali akawunga ati ekyanyamba nti nasanga Katikkiro ng'amanyi wali mu yali mu entertainment business Katikkiro nga promoter
yategekanga ebyo kati nga twemanyi twesangako n'ebweru eyo yali w'amaanyi baali bamusalira ekyasinga okuneewunyisa era nja kukibuuza n'abakulira amakomera lwaki ate omusalire abeera ku limande omusalire nga bamusalira bansuubira okuba abasirikale abaana abasinga baba babasalira naye nga muli nabo nakugamba mbuzaayo gumu kitundu naye nga ali ku limande Kampala limande kalimu naye namusanga nanyaniriza bulungi nnyo era nga nze obuliri bwange bwe bumuliraanye mpozi waliwo n'omusudaani omusudaani naye nga era naye alina ssente aludde era naye nga baamusalira yaŋŋabuzaayo emyaka ebiri naye nga ali ku limande kati waliwo abantu eruzira ku Kampala limande nga n'ebyo bakusalira bakusigaza abasirikale bagamba oyo asigale wano anti akasente sikusuula ekonomi ya naye gwegendezeza nga toyinaamu bakusalira ogenda kulima wali abasuula ekonomi y'ekkomera balina vaawo nga toyina vaawo olina kubeerawo mpulira ssebo kati nga tubeerawo awo biki aba ŋŋamba ekkomera busibe buggwa naye era nga sikiina ekiku kyanyaniriza awo eruzira kyanuma olunaku olwasooka mbadame bali bakufunidde obuliri ate buliri kiba biba bibulangiti bye bazingazinga kati olwokuba olinamu ku sente oba ne ka space bwe kati wosobola okwekyusiza kati ko kaba kaliraanye oba ne katikkiro taba na buliri n'abaana bibulangiti kati ye ayinza okuba n'akafaliso buno nga bwe kati naye nga kaggwerera kati kabaasuulako oluusi kati bibulangiti biba bingi bayinza okukuwa bulangiti nga 4 n'ozizinga kati bujjukira ze bakuwadde ze mwemuli ekiku naye olw'okuba gwe bakuzingidde naye ate nga bw'otunuulira ku banno ogamba nze ndi yaddeko okitegera kubanga bali abaana basula bubi nze singa abamenyi b'amateeka basooka basoosaako luzira buli omumenyi w'amateeka n'alaba ekiriyo singa taddamu kumenya mateeka abaana basula bubi abaana bafa aluumu eyali badde ey'abantu 7 mulimu abantu 4 n'osanga ntwatuuka nze banyingiza ddoomu ng'abaana balinga abali ku lutandaalo nga ndowooza waliwo ekintu naye ng'oli ali ku munne waggulu omuntu n'akugamba mwami muvala sisa naye ng'ekimuliko waggulu bannange ekiriruzira ggwe tokimanyi era nze ŋŋamba bamemba ba paalamenti singa mukwate ku nsonga ziri eferuzira abaana bafa every night as in dying jukira baleeta abaana nga balwadde ba mitima balwadde wasima mulwadde waki ate bava ebweru ng'olwedde bali tortured kati nalaba omwana yajja ng'omukono baagumenye naye baamuteeka mu kigaali nempulira ng'obulumi nze mbuwulira n'abagamba omukono baagukubye guguno ng'olaba n'eggumba lyagakuvaayo baamuteeka mu kigaali nendaba ebisajja ebi nga bimulinnyeeko bikatira biti maye okulinnya ku matooke kati eruzira awajja omukono weewati wajja abantu 2 kati okujjayo oyingireyo bwoti waliwo ekikulinnyako waggulu osobola okulinnya nekipakira bweki awo nga bagenda kwebaka kati bamala abasajja abo babayita erinnya ndyerabidde abapakira abantu babanga 5 nga tebalina musaati ne bamala omulimu ogwo nga batonyola okukabati mazzi gabavaako entuuyo omulimu gwe bakoze naye nga nze ntudde wali kagundi kange ne ŋŋamba wadde nze nsula bulungi naye nembeera abaana gye basulamu nedda gavumenti ya Uganda waayi omuntu ono amaziga gakaaba waayi ovanga ku muntu n'alinnya ku munne ng'amukkatira agyeyo okitegeera omwana omukono n'ogulaba nga gugenda kumenyeka ne bateekawo omuntu omulala ate bonna ne bagendawo
ng'ate si buli abeera mu kkomera nti aba yazizza omusango. Omwana omu yagamba bannange nfa obuntu bwange sikyabuulira ezo zibanse kulanga ojja bulaba enkya nga wano afa waliwo ataddewo evviivi amutaddeko evviivi n'agamba ngenda kutulika naye nga bano bamugamba ojja bulaba enkya bannange bamemba ba paalamenti n'ebitongole bya Uganda binakyewa muyiteeko mu makomera ga Uganda abaana basula bubi wadde bamenyi b'amateeka ne tebagwanidde kubeera bwe batyo tebagwanidde bwe batonna tukaluzira bwe batonna ate ne baŋŋamba ekiri ekitalya kibi kati ekiro jjukira bwe muyingira saawa emu ye saawa emu muyingira saa 10 mu ward kide kivuga ne bababala saa 10 temuddamu kufuluma paka enkeera ku saawa emu ey'okumakya babasibira wabweru omusirikale ekkomera terisibira munda basibira wabweru in case of fire oba anything oli alina obbagulira oli ali eri yes which is okay kuba kkomera babeerawo 24/7 era ekirwadde kyonna ne kimala kizinda luzira abantu bonna teryawona. Lwaki ate batuga wayonjo nnyo tekisate wayonjo ki teri nkyenkugamba obuyonjo bungi eruzira naye abaana be beekolamu omulimu kubanga bakimanyi bwe tutaabe bayonjo tugenda kufa naye nkugamba nti obulwadde bwonna kati nga covid oba ebola n'amala azinda luzira abaana bonna baggwawo. Lwaki anti tewali distancing yogamba nti ono asuze wano kati omuntu ng'asuze ku munne okitegeera tuvula ebirwadde bingi ebifuba senyiga bw'akwata mwenna aba alina obbazingako owulira bali bakolola ono akolola otuuka mwadi nga yonna ekololanga nti okitegeera kubanga muli wamu ekiri eruzira era bagamba akwagaliza ekkomera abakwagaliza ntaana kati jjukira amadirisa tegaliimu gundi tegaliimu butimba nze neewunya era bajeti ya Uganda bwe baamu ey'ekkomera eya prison esente ezo zikola ki bwa buli ekikolebwa eruzira basibe bebeekyasulira osanga waadi nga egireeti tiles biki mataala faani biki ziba sente zaffe ez'abasibe beba beekolamu omulimu tosanga nga faani eruzira n'olowooza nti basirikale bagigula Uganda prison ye yagiteekayo musibe aba ye yagikola si babaawo buli waadi eyina bajeti yaayo okuteeka ssente mu gundi eyo waliwo waadi ezitalina gundi ezitalina tiles nga zo za seminti ate nga ne seminti era abasibe be baamukola kati we neebuuliza nti bajeti ya prison yeeba ekola ki kugula kawunga nanku kubanga ebizimbe bya Luzira byazimbibwa ku Muteesa tewali kibipya era sisitimu ya Luzira yonna Muteesa byonna era nze nagamba osi ne mugamba naye osi ku baana abasiiba wano lwaki temutandikawo ekintu abaana ne batandika okukubira nga muno pevers ne tupevalinga ekifo kyonna ne kirigwamu ettaka ne tukola ebintu kubanga tubeerawo ate tulina eruzira osanga buli talent osangayo accountant osangayo dokita osangayo omuzimbi buli gundi yonna gyeri naye kwegamba abaana bali eruzira kati bw'ojjako ekyo nti otuuka eruzira nga tolina muze gwonna kiriini jukira bakutayiddwa and disorderly public innocence n'otuuka eruzira ne baga ogenda sulaawo wosulaawo kati bano abasula mu kigaali bo tebalina space nti nsula wano kati ab'amalaazi basula ku kisenge nga kino osula booti ku kisenge booti
boat kati oyo ye tebamuteekako omuntu waggulu kati bano ab'ekigaali bwe bawakati ne bateekako omuntu ku muntu kati gwe toba na space w'ogudde leero oyinza ogweri leero n'ogweno leero n'ogweno kati bano abaakuno bayinza okuba oli innocent ogenze ne bakusuza wano n'omusajja nga mukubi wa peeva wabweru nga mukoowu talina budde era ojja kuvaayo ng'oyize byakola science amukuwadde nze nava mu Eluzira nga njize okubba emmotoka bagisimbula batya buli kimu era singa nali bantu balala abatalina byakukola singa nnyina omulimu kubanga ovaayo nga n'ababbi bakuwadde contacts kubira ono biki mu meeting yes bwe tumanyi kiri abaana bali Eluzira nga emize gye bajjayo tebaagenda najo nga yali clean tamanyi kubba ne bakugamba nti abaana akunyumiza kati nze jjukira nti nalinga mbateekamuko kasukaali ejjiritange ezo nga nzigula maye gula ejjirita gwe kinene nnyo kwanga ze zisala abantu enviiri kati paketing eba ya 10 kati ogigula ebamu ejjirita ndoza nga 24 12 kati ng'oyinza obagulira paketi nga 10 babasala enviiri kati gwe bakulabanga guno baba bato bagulidde balina ebintu bye babasaze n'omusanga ng'alinga omulalo ne baleeta n'amabwa kaakati nga nze bannyumiza oli akubuulira embeera n'otuula naye jjukira gw'osiibye naye namugamba naye kati wano mwakiko wasavayivinga otyo obutafa tyenze bankubako ne bakola kina bweti ne bwoti ekitege nakunyumiza nzaba bakubi ba peeva ku northern nali nabo ne banyumiza engeri bagikuba ne mbabuza naye ogitayiminga otyo omuntu sala byogera wansi birungi nakunyonnyola nagatamisinga nga buli lwetuuka etuukira ku luba lwa muntu nga ye kyeyakugukamu gwe mulimu gwe kati bakutadde mu bantu ng'abo ng'ovaayo oyiza omuzoogo kati tunuulira ali aido yaaba awedde waliwo obusangosango gavumenti bweyinza okumalira mu bintu ebitono edda bwe twakuliranga twalinanga lye baayitanga ekkomera ly'abaana abavubuka lyalinga Naguru eyo era lye baayitanga Naguru Imandi Center nga bino omuzadde ayagala kukubonereza bakutwala Naguru ki bakukutayadi andi sodale Naguru Luzira kyali nga kintu kyaba criminal ekisembayo kati buli muntu omulalu osula n'omulalu Eluzira nga bamujje wali kukundi abalalu tebabatwala eno gundi ebutabika munnange kyakyuka buli lunaku olaba abasajja womanyira nti mulalu kwanze natambulanga nnyo ng'olaba batuuse nga yannyo okulaba be baleese nga balina zino enviiri ezaakwata abo be bakwata kati bw'omusanga bamusazeeko enviiri tomanya nti mulalu abadde mulalu okujja ng'otudde naye ng'anyumya womanyira nti gwendi naye kataala tezigatta bulungi naye nga bayoola kati bebo be bayoola abaaki siteholo abakesisi eyoola neekwase eyiwayo buyiyi kati mwe mu kooti abo tebagenda na mu kooti babasomera omusango omulundi gumu public nuisance nga bayiwa Luzira kati emisango gyali badde tegigenda Luzira ababbi be baali badde ng'Eluzira bali ababi tosobola kutwala mwana olw'okuba alwanye ne munne gwe benkana emyaka n'omusiba Eluzira kitegera waliwo mutegekeewo zigundi z'abayuuti gwe bagenda ne babasibira awo wiiki 2 abeera ng'atiridde okitegera bannange obusibe buggwa nabumala era nze ngenda kuŋŋaanya abasibe abaateebwa nina project era naawe njagala ogibeeremu kubanga obadde nkulabye nnyo kyazizza abasibe nkyagala okukikola ate ngenda kukwatagana n'emikwano gyange mu diaspora mikwano gyaffe abazungu baagala nnyo ekintu ekyo tukole after prison rehab kubanga omwana ava Eluzira nga talina waatandikira jjukira bamusiba ng'alina akadaala ako akacapati ate abo baana balwayo
n'olaba omwana ng'amaze omwaka mulamba ng'ali munda n'afuluma nga talina watandikira mukyala we baamuzaalamu maama we yafa taata we tamanyi gye naye yafa n'atuuka nga ekyokukola kyokka kwe kuddamu okubba bamuzzeeyo eri kuba emikwano gye gisinga giriwa giri luzira bw'omala omwaka omulamba emikwano gyo giba mingi n'atuuka ebweru ng'ayina kubba okuddayo kati ffe njagala kukola after prison rehab ng'omwana waatuukira mu rehabilitation n'abeerako ng'ate bw'afuluma alina skills z'aba afunyeeyo n'entandikwa gy'osobola omuwa kubanga tuba ne organisation ezisobola okuwa abaana entandikwa buli kimu n'aba ng'alina waatandikira kubanga omwana bw'ava eruzira nga talina waasula ekintu ky'alina okukola gy'emikwano gye yafuna be baata nga tannavaayo n'abanoonya tuba n'obutabo bwaffe muwandiika ennamba n'akugamba wange nange bantadde naye nga gw'okubira mubbi tegera nga kyalina okugatta ku ttiimu ye gy'abbira kubanga onoonya naawe waakusula onoonya waakusula nkitunuulira ekintu ekyo tetukiwa budde omuntu agenda n'afuluma ng'ebyaddala azze mu nsi talina waatuukira nze namala myezi ebiri naye nafuluma nga simanyi wakutandikira nga simanyi naye wali omu ku bantu abaali tebalina we babutandikira ng'okiwulira no ate nze nga nyinamu naye nga mu bwongo bwange mpulira sirina wakutandikira naye ate nga nyinawo okutandikira nga ne bwe ŋŋamba nti ntandikire wano nsobola okitegeera naye okuba gundiyo oba omanyidde embeera eri y'omanyidde ogenda okutuuka eno mu bantu nga buli muntu olaba omunyiigira okola ki teyajja mu kkomera okitegeera kati obeeramu eyo embeera ng'olaba mikwano gyo gyokka be bali bakubeererawo kyokka nga te most cases ndaba nnyo famire nga ziva ku bantu baazo asite osukka wiiki wano basobola okulambula nga bitandika era nze neebaza nnyo abantu tebanvaamu mikwano gyange bajjanga wikire sisita wange yajjanga buli wiiki n'emikwano emirala bonna bagundi bajja ne bandabako bakasuku Flavia bajjanga bandaba Misa Semakula Kaziwe Kapo ba Dr. Kwefu ng'owulira babeerawo bambi ne Kuki bambi Kuki bambi naye yajjanga najjanga nandabako so ng'ofiiringa bambi nti naye tuva eruzira eyo ng'owulira obusungu buba bungi ate kati abaana waliwo omuntu ng'agamba nti lujja ye yansibya ina omutuusaako obulabe kuwoolera kubeeramu kati kubaamu okuwoolera eggwanga kubanga jjukira abantu b'obadde nabo be bakuwa amagezi agamba oyo akusiba ati kati bwe tukola rehab after prison rehab ebyo byonna tajja kutuukira eyo ng'abirowooza ajja kutuukiramu eyo rehab amalemu ewiiki ze 3 oba 4 ajja kuva eyo nga takyasobola kulumba muntu yamusiba so revenge eyo okukola like a home nti omuntu afulumye ekkomera naye nawaatuukira nga tannatuuka gy'alaga nga ne bwoba olina gy'olaga osookera eno okitegeera n'osooka kubanga abantu abamu kati nze natuuka ne togenda eka togenda nga tonaabye ebbombo ne baganze nanaabye sapuli nze ndi mukatuli sapuli emmala bagamba sebo towalaza towakana so kati wabaawo ebintu ebyo ebikugira naye kati nze kyenjagala abaana abo kati ng'ogyeko omuntu wadde ayina gy'atuukira waliwo atayina bangi nga ye ate asobola okubeererawo dda emyezi gye 6 bangi nga wanoonye ekiddako kubanga aba akola mugundi mu rehab eyo mubaamu ebyokukola nti ebanga skill center nti tutunga ebyalaani omwana aba atunga ekyalaani ate ng'asasulwa agenda ofuluma mu rehab ng'alinayo emiliyoni ze 2 idea nnungi nnyo okitegeera miliyoni ze 2 ng'alina waatuukira kuba bangi bensinkanye ng'akugamba ennaku zino ndi waka ennaku zino mukwano gwange yansuza ennaku zino ng'olabira ddala tebinnagatta gwoba ne rehab naye ate nga skill center nti waliwo abazimbi waliwo abakola ki waliwo akola ki
okitegera abatunga engoye abakola sabuni abakola ki so okyakina mu idea oba olinawo okituuseeko nyinawo enkituusizza naye nga kikyali ku lupapula kikyali obimanyi ebyawano olina okuyita mu banene bakkirize bakuwa ekifo biwanvu ebiwanvu naye nga tujje tutwakiggusa era bannayuganda mwenna naddala abaana nga obadde mu busibe njagala sigenda kikola nzekka I want to do it with those people have experienced that life ng'okiyiseemu njagala okikola and ekirungi ekibaliko buli gwe tureceivinga side eyo mulaba alimu line eyo y'okwagala ate asigale nga communicatinga n'abalala abakiyiseemu oba bakyaliyo nnyo kirungi mukiina mwenna abasibiddwa kubanga nze natuuka n'ogamba nti oba nkoleyo ekibiina ky'abasibiddwa naye kwe kujja n'eyo idea kubanga tulina organizations ebweru esobola okufundinga the project n'ogamba nti abaana kubanga oba olina ekintu ky'otaasa omuntu bw'afuluma n'eyo anga ey'okwagala okutuusa obulabe ku muntu eyamusibisa watuukira wano nga mu rehab agenda okuvaayo nga talina budde bwakyo atuuka ali bize afuluma afunye entandikwa yeekolera ebibye abaana ekibakozesa revenge kubanga tayimanyi kiddako agamba nalina omudaala gwange gwa capati ono yantuusa ku ekyo okitegeera wowulira nti gundi bamukubye gundi yakoze bw'ati revenge ekintu bwekito idea nnungi nnyo gyenja okusaba Katonda asobozese ekwateyo era tugenda kuba tukusupportinga naffe 100% tugenda kuba tukusupportinga era ne bannaffe abatunoonyako nga bavudde mu kkomera tugenda kwongera obba kukwasaganya tukwatagane basaagala kibeera mu nze kanja kibeeremu ffenna mulabe engeri gye musokyusa obulamu mu mbeera emoobeena lwaki abantu abalala bagenda ne bakola zissako ne bafuna ssente abantu ababadde mu busibe nga mwagala okwekulaakulanya okubeera obulungi musobola okwekolamu omulimu okusinga okubeera awo n'owulira nti gundi ate bakamuta ate emyezi ebiri ate era aluzuzira kyesaagala ekyo so kyenkakasa nti kijja kukwatayo idea nnungi nnyo ate gwe bikwetoolodde at least ndaba nti bisobozesa ekyokukola ki okubeerawo so manyi nyina emboozi nnyingi nnyo naawe naye ku mulundi guno eno show tubadde nnyo mu busibe yo ebadde nnyo ku busibe okitegeera kyenkakasa obulungi nti n'essaawa ennamba tewezesebwa weeri essaawa yaffe eweze so nzikiriza nti ne wiiki eno ejja tujja kukwata wendi tujja kuddamu tukwatagane wano omanyi waliwo n'enjogera egamba nyina enjogereza enjawulo zenze mpulira nga ebyaddala neetaaga ebigambo okuva gy'oli oba omuntu nga ggwe okubaako byompa nti omuntu asookera enkya n'agamba Uganda esinga Bulaaya ezo enjogero ziwulira kati ate ku side enda mulala nakugamba nti America ggulu lya ku nsi Uganda esinga Bulaaya mu bwavu tewali agikuba awo tuli awo wetuli muwulira ekigendo obeera musheddako awo wetuli awo ekyo mukirinde musheddako kiwakanya naye gisinga awulira nti oyagala kuwakana tujja kujja nga naawe otuwa endowoozayo oba owulira nti alimba naye nga ye amanyi nti alina facts ezigenda backing up ekyo oba onfuna bulungi so mukulu Muvawala nkwebaza olw'obudde bwo olwaleero era tujja kubanga twongera okusisinkana mpola naddala nti nyina banywanyi bange aba Nile Agro Industries Limited abo bakola butto bakola engano bakola sabuni ebya Nile ne modern so mubikozese kuba buli mubikozesa batuteekamu amaanyi agajja okulaba ku bantu bammwe bano ne muwulira ne ku bye bagamba so modern Nile products kweziri ku katale muzinoonyeeko nze lujja mbadde n'omukulu Muvawala Charles Bukenya tubadde wano ku Divine nayo tugyebaze Jevine Hotel so nayo tugyebaze olw'ekifo kino ekifo kirungi nnyo bambi reception yakyo abakozi tebatuyisiza bubi
kwegamba atmosphere nungi. Yes. So tubeebaza. So mukulu Muvawala wiiki ejjera wendi mu kifo kyekimu wendi wano emboozi ekole ki ekwajje. Yes. Kale akuume atakuumira mpeera bannaffe abawangaalira ebweru w'eggwanga tubabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Mwebale kwagala biri Uganda. Bane kye nakakasa abantu abali ebweru mwagala ensi yammwe. Tujagala. Akantu katuuka mu Uganda bano n'ofuna calls nga 10. Ate nammwe mutuzaamu nyama kubanga ebiseera ebisinga mutuwa information efa wano kati kyobola nti twagala nnyo naffe. Amiina. Kala akuume tujja kuddingana n'omukulu.